tugamba tukiyimba ekyekigambo kati stand bayemusenfufu yesu stand bayemusenfufu yesu nga yemusa omutindo naye simanyi oba tukyogera mu faith oba tukitegeeza tuyinza okuba tukitegeeza ng'olinga akola booti ng'ogamba mulala baba ng'olinga yeewaana jasite naye nga totegeeza nti kale nga gwe toli ng'ogera mu bulamu bwo neebaza Mukama kubanga nze Katonda like mbeera ne moments zange ne mutegeranga nze kati omuyaga bwe gwafuga omungi mu 2019 siina mulimu ngeri buto buli kimu kintunuulidde like ndi confused kati nentuula awo neŋŋamba Katonda waba agenda kuyimusa omutindo kati agenda kuyimusizaawa netandika okunoonya wendirectinga amaanyi Katonda mwe mugamba nti kati Katonda amaanyi gatadde wano oba oyimusiza omutindo kwe kuddayo okusoma buli bwe nayitanga mu hardship mufu ky'okusula nga ntunula nga ndowooza ku bizibu nasula ntunula nga nsoma ngezaako gamba nti sometimes bw'olaba nga embeera ng'ekaluye ofuna faith yo yennyini gambe enacyalenga Katonda naye kyonoogamba Katonda nti ondaba sikkiriza stand kundaga nti oweddewo mu first semester yange nali nakapulayingira course najapulayingira ndiri mutoga najanakuzaala bage ne bantimba nti batuwadde bagituwadde kiti kubanga material nange sibuli applyinga nti afuna ne batimba nti batuwadde twali 14 ne bakubira esimu nakazaala bebe nya 2 weeks ne bakubira esimu mukwano gyange gingamba batuwadde kosi jangu tutandika okusoma kiki kwenze kale ngenda kujja sinawe banyumira nti nakazaala kati immunization yaffe ejjukire yasookera ddala nga bebi wange wa 6 weeks bwenava immunization mpitira ku ssomero linye ndabe bakola ki bo be batuwadde nabo kosi nabasanga babaana mu lecture mukwano gwange omu nga batandikanga 3 weeks ago mukwano gwange omu nga sitandika nadinakawero mukwano gwange omu nemugamba nesanga mukwano gwange omu nemugamba ojja kubanga ompeereza nga notisi biki namusomye nagamba Doreen anti eno koosi nankunyumize koosi gyewapulaini kuba 2015 muntu omu yali akagraduatinga akati sikiwa nti ejja kuba ya simu tojja kusomera gisomera ku simu okuva 2015 up to 2019 twali mu 2019 nengamba okay kati awo nga mpita ku simu nagamba olina okujja n'omwana wo naye ojja kugisoma physical tejja kusoboka ku simu nengamba bakati ate bino byenatandise naabisobola naye Katonda ng'ayinza byonna the next Monday nange nentandika okujja nasoma n'omwana wange nabaleka musheeri nenkomawo nenyosa nezuuka mu class nenkomawo nenyosa kati munnange that was a joke like people used to be like nali mwana oyo like kiki naye tasobola kulinda mubabi n'abamu ba classmates bange nange nga banjogera nawo ngaalina mu 8 weeks ng'abantu banjogera like nga banjogerako banange oyo baana bisobola wodi kosi nzibu naye Katonda nga tutambuza semester nga tutuula ebibuuzo netwatuula ebibuuzo nafuna 4.2 anti buli omu yakebera lisiti naddamu n'akikebera ne baddamu ne babuuza kyekigenda mu maaso oli omuwala ali alina bebe alina 4.2 kyali tekibangako mukozi netujja mu semester tukati nga nina different respect
abalinga bansaasire kati nga balina okusoma nange kubanga mukyaka bo benina okusaasira kati nga nina respect ya njawulo ne tutuula katonda n'abamwesiga ne semester 2.4.2 Mukyali 14. nga tuli 5 Abalala bagira yakana mu ggaawo nga tebalina kakati natuka ekiseera nga nze muwala nzeka mu kilaasi nga buli omu atwala nga bebi kati munange covid n'abaawo kati covid bwe yabaawo nze mu kifo ky'okutwalibwa ensi biki nebaza mukama bala baali baworrying about funding what nze nga ne mu research producing papers publishing the journals nga like ebesibye ebizibu byange kimanyize wendi ate kati n'ebizibu ebirala wendi yali ebizibu byonna bibeseewo covid yakatwala wendi tweyongereyo n'okusoma nebaza mukama nti nali na challenges nyingi embeera already yali tough eyo ng'ogivuddeko nga siina tuition nga buli kaseera nekintuuka era nebaza mukama olw'emikwano kubanga nina mukwano wange omulalulalu bamutate simutera omulaba tuli bamikwano nnyo like ali so stable naye like omukwano akubeererawo okusinga obuganda Amina. anti yangambako olugero ojja kusuula bizinesi yange oyagala sipamizamawulizabera sasula naye nga tagangangako tagamba nkoledde era n'olwo lwe nali sitaaka okuwaayo obutawo bwange for grading nzaali sente nyingi nnyo okenda okuzija bizinesi mukaaga okuzikola nga mpulira nkyalina kukimeshoningako naye ate best friend wange nakola ki nazijjayo nazika nemukamamozi nange bwentyo nenkola Judith wa tubadde friends since 2005 since S1 Udonia Numanyi yanjigiriza n'okuswitchinga on computer nali sisinabangako natugenda mulabu nga bo babimanyi natugenda mulabu nangamba jangu kati mbigiriza abantu tebaliiwo switchinga on oprintinga boti documenting naye katonda nakola ekikulu nesubmitinga Masters telinga degree nti wano obeera osoma degree buli omu buli kimu kiggwera makerere bakumakingirawo Masters bw'obeera nga okoze research n'abalala abayivu mu bayunivasite amalala independently balina okukakasa nti kyokoze magezi oba so mubeeramu eyo session ya external examiners nebigenda mu external examiners abasinga biseraku gwera eyo noddamu kutonda byewakoze abalabalabanga bigulamu nebaza mukama nti tewali external examiner ya Palestine 75 ate nga n'ebimu comments n'ezimu ezamutampezanga like 100 bintu nga simanya si results zange siziwaanye kimala like you have not presented your results as good as they are bintu bwebityo ati they are good bebunya lwaki ozogeraku katini te yongera mubwe kiwane kusingakaawo yes then twalina defense awo defense nali lubuto lwa mutabani wange defense actually kwala olunaku mami we yali aveebwe nzijukira mwena abamu sikulisaayo temwakola kitemwandaba enkeera the next morning we nalina defense kati nga sigenda kubata bongo bwina lubuto ate muteekemu excitement yamba bamba okutta enkeera nga nina defense lwaki bagiyita defenses okoze ekyokoze kati n'abayivu batubula ne bakakasa nti first of all gwakikoze after that ne balaba buli kituli ekirimu kati obeeranga mu kooto balawedifendinga ebituli bwe bisituka ku byoyogera awo oba okudde nga tubiddamu nebaza mukama mu defense nafuna 8 kugamba
nimbeerawo excited nti kyamagero kukyamagero essaawa yonna ambala town era nebaza Mukama nafunye distinction level era abantu obwedda babuuza gwali osoma koosi weka kubanga 14 weka Amina. Class ali munzeka nenga bwe nkugambye process buli wamu wabeerawo eyo eyo awo like buli process ezo babwe bagenda basigala awo naye nga nabo mbasabira bajja kutuuka kubanga era obwera olina okayita. Amina. So nebaza Mukama tunagraduatinze nebaza Mukama obujulizi saawa about 2 months ago nafuna baby boy Mukama mulungi era mulungi ekiseera kyonna naye ate siyinza kulekerawo okwogera nga sebaliza abantu ba Word of Salvation ndowooza ekyandema okusoma history kulemwa kwogera ina sentence manner ng'oyogera ebigambo bingi ina sentence nga birina okukola sense ekyo composing ebigambo bingi nga birina okukola sense kati mbeeraawo nenoonya ebigambo byensobola okompozinga nga bikola sense gye muli naye nga sikisobola anti nemusobe byannemu nga sikisobola naye mbasiima n'omutima gwange gwonna nasiimye mwakoze emirimu ewaka nti mwasulayo mufumbye musaavinze mutukubidde amasimu mutuzuukusizza mutulabiridde nga babebi mumpadde ebirabo mwetadde mu ssente baneemugamala w'omusi kyenayiga mu bulamu buno ola nebirala byetugamba ebyo okusiga n'okukokola bitambulira wamu siri muntu ayagala okwerifaringako nga oba omuntu akoze ebirungi nti nina birungi naye kyemmanyi nti mu bulamu bwange buli stage oba ndi mwavu oba ndi mugaga nkola kyensobola okumakinga sure nti Katonda nina kyemujjukiza kubanga ndi budde nga bazadde bange balina sente nga pocket money akatini ke bampa nga nina okola ekinamujjukiza nti Katonda anti ezange wazitwala like buli kaseera so kyemukakasa nti ensigo yonna gye musiga katikati Katonda bwe muba temusobola kimujjukiza zejja kimujjukiza ajja kubasasula neyaziza anti ebisinga ebigambo bingi Mukama yebaza Doreen atugambye tasobola kompozinga ki olugero olukugamba olw'okwebaza embozi ewerako. Doreen yalinga yakatandika nursery school nursery ng'akyali nursery ng'ayagala nnyo okusoma kyakusinga azisomye buli kimu akisoma naye lumu tica bwe natuukayo obugenyi munona n'agamba Doreen yagambye okuwandiika lwaki mugamba atafaayo ajja kuwandiika bwe twali tudde n'omuzadde lwaki temuwandiise koye sawandiise kubanga nga talina na reason olwajja n'agamba anti engalo zibeera zinnuma mugamba nedda ojja kuwandiika n'agamba kale nkyanja okuwandiika bwe twadde ewaka mini bwe n'agamba ekyanja your mom to my kids like abantu bagamba they want to be ngaboli to us. They want to be like that to their children. Like Stanley always agenda kutta ekirabo kyolina ekyokuza as in mama fe mama. Mami. Kwegamba ntunulira abaana bange ninga mubakati mbakole kintu twali wa mama wange.
mama yatube kati nga wagamba story ya bargaining omuzadde omulala oba olina kyokweza kubirawo nzijukira twatuka olina okweri nali mwezi 4 nti okuba kubi naye like ye amanyi okugenda step up to that point. Njukira lumu nali mwezi 4 ne bayita abazadde baffe like n'abaana ba S4 nali nga saa 10 na morning prep zogola banjagala otulotwa kati kumachanga abantu baba bagenda ku morning prep naye nsina buzibu na punishment era nga nsoga nterese bucket yange kyabagenda ngamba nkute wali kusi eba kati ne tebya nze nali manyi bikoma ku punishment maze okubonereza ate kati bakyando wagazaati kumbe bagenda bifulumya bakola ki bazadde baffe kati waliyo abamu nga bo basala kati mitiniko nga balaba teacher abaddako nga balaba class teacher kati fe abaali basalira ddala nga tokugenda nga yoko nga kulaba director of studies kati munaye nenyendayo mami ne bamunyonyola buli kimu omwana woyo mugezi naye yandibadde ng'asukkawo tajja mu class tasoma ku makya omwana yeebaga paka ssaawa 2 kati munnange baana bawana temukola ebyo tebikola naye maama wange anti dosi yamutunuulira nga mmanyi leero kuluno maama wange azisi munaye mami muzadde anti aba akumanyi ekirungi n'ekibi yatuula ne dosi namugamba kati kiri bwe kiti kubanga muto omwana oyo yetakenda naye kakati engeri ku makya gye bigaanyi nkoleyo okusoma kw'olweggulo ekiro okusoma okwo kwasobola okujja makya kuno nga bwenkyayogera naye asome essaawa endala anti dosi yatuduulirabe bati naye ekiseera ekyo sameera malala nti eti kyoswadde kutama bategenda kunkuma naye nagamba mami amanyi like okitegeera omuzadde ng'amanyi omwana we kubanga sometimes si nti ekkubo liririmu bweriti nti olina kola bot okuyita katonda yamanyi buli omu bwe yamutonda bwayitayo ne bwayitayo so mami ye muzadde atekina extra mile okumanya nti omwana wange akoma wano obunafu bwe bwe buno strength ye yeeno ate n'atagikkiriza kufa nze nali siddayo kusoma anti mami yeyanamba nga olina okuddayo kusoma kubanga ye mutima gwe amanyi nti strength y'omwana wange yeeno nyina oginakyalinga oba ye alowooza byakito nti ye tayagala kusoma baki naye nze nja ginakyalinga ate mu bulungi ate byonna ne bitandika out for the good so mami twesemye obanga biwanga waffe twesemye asimu twesemye nnyo because you have made me proud. I'm a proud mother. I'm a proud mother. Ekyokyayogeraku olumu omwana ono gaali mu P1 bali mu holiday nengamba naye olunaku lwaleero ngenda kugezesa omwana ono ndabe baana muzukusanga okuzuuka kuba kwa lutamu yonna tugimalako lutalo okuzuukuka nengamba olwayo sigenda mujja muliikamirike ndabe zaanazuuka amazima yeebaka natuuka ssaawa 5 omwana wange taafiira yenjala ng'ali mu P1 holiday yali ya second term natuuka ssaawa 7 nengamba nedda kati kamugyeyo bujja nemuzuukusa kati nentegeera nti ono ye ayagala otulo era tetumutawanya bw'abanga yeebase era ne banne mbagamba Doreen muleke yeebaka bwe tuba tulo mumuleke yeebaka kubanga nze nkimanyi ti bw'anaabeera sitede bw'ati kyanaaba asomye mu kilasi ajja kisoma ate ajja kuleetalo good results era bwekito bwekyali yafunye tukofunye ng'ali among the best myaka 6 ng'abeera among the best ku senior 6 yafuna 23 out of 25 n'agenda ku University Makerere engineering ku government mukitegeera kati seewuunya omuntu bw'otegeeranga ki bw'otegeeranga obuzibu bwe oba obunafu bwe gwe musabire busabizi
mubuulirire yogera naye sigamba nti alisinga soogera naye kubanga nze nga kasa Doreen singa walinga teweebaka tulo wandibadde tuyetera 25 ekyo kyo tukikkirize wandibadde ofuna oleeta 25 naye kati oleeta 23 lwatulo kati abaana olina obbabuulirira tebeebaka obazuukusa nga atya bo beebasa naye mukama mulungi twebaza mukama olunaku lwaleero wano wetutuuse tugamba nti ebe ekituuti kino mbadde nsaba baana nga besaidi eno mutusonyiwe ekituuti kino bakisembezeko kati eno yo abaweereza nomugenda okusala Ne Doreen nsembere musabe agambe tusabe One thing I know, Jehovah, and that is how